Omukolo gw'okusonda empiya d'okuzimba enumba y'omwawule atwala obusumba bwe bupadengo ekamuli kukulemberwamu omukaire Right-Honorable Rebecca aitwala Kadaga obulanga ono akikirirwa minisita by'obulambuzi wa Kyabazinga bwa Busoga ow'ekitiibwa Ellen Namutamba edukeranga ekkanisa eno ey'omutuukirivu Andrea Obajete St Andrew ebupadengo yatandikibwawo yire mwaka 1994 wabula okuva kwolwo paka niye buli eno omuweereza w'ekifo kino tafunanga wasobola kubanga tandire ne kaluba abakristaayo n'okusala okubona nga tebasitukiramu amangu n'embiro ku nsonga eno era nga waliwo n'abantu be basiimye abajjire nga tebeemerera n'omulimu gwa Katonda mu buweereza buno. Reverend Perpetua Kyobula Kyotalya okuva e Nawanyago n'abuulira ekigambo kya Musengwa. Endu eno ey'omwawule bano bali kuzimba yeetaaga empiya da Uganda obwekkalema 50 n'omusobyo era ng'omukaire Rebecca aitwala Kadaga bano bagemereku n'obukaire bubiri. Ko by'abakyala ab'endaino akalulu katuuse bana. Maama akaaliwo. Maama ali kuyira mu 2026. Maama ali kuyira ku Bwaseeke. Maama ali kuyira ku kifo kye eky'abakyala wano Kamuli. Maama ayenda ino kanisa ey'obukristaayo kubanga mwe yazaalibwa mwakayirikiire. Ampeire obubaka bwa $2,000,000. Bwe kirinde ekifo kino kya bupadengo kirina ebyafaayo kamala okuva mu 1994 ow'ekitiibwa Ellen Namutamba bano basuubiza okuba nga tebakifuula ekifo eky'obulambuzi. Ekifo kino ekya bupadengo mbeire ndi kusaba ne akakiiko akaliwo nti history ono gwe tufunye we can package this place kyafuuka a tourism site tidde oba mukitegeeza ekifuula ekifo kino eky'ebyobulambuzi n'ebyafaayo byakyo ekitambuza abantu obaleeta n'omuntu okutyama nga we tutyaime wano omuntu n'ayogera ebyafaayo eby'ekifo kino. That is the selling product of any tourism site. Reverend Fred Nabeta atwara St Andrew Church ne bupadengo asiimye omukaire Rebecca aitwala Kadaga olw'ettoffaali lyabagemereku mu busumba buno. Olwaleero lwetu launchinze okugitandika okuzimba enumba y'abaweereza empyaka ekifo kino gye tusuubira nti yebwiddeyo kidda kukula kale nga tulina okuzimba enumba ey'omulembe enaasobozesa ekifo kino okukula oba oli awo kyafuuka obwasabadikoni yebwidda. N'okwebaza n'omubaka wa maama Rebecca alitwala Kadaga omubaka gwatumye ow'ekitiibwa Ellen Namutamba. Maama tukikoze bulungi avugayina entebe era yakola omulimu ogutuleese gw'okusonda esente ed'entandikwa ey'okuzimba enumba. Musulo Robert, Baba TV, Amakono.